does that stabilize a country? Ekyo kijjawo kitya obutebenkevu bw'eggwanga kuba bwe wabadde ensonga kati munnange fine emyaka 38 NRM gye yakakulembera ng'oggyeko bali ababadde batigomezebwa Joseph Kony mu mambuka naye we have been stable without transition. Kakati bw'oba tonnalaba lindako RDC lindako ekajogere ne moderator lindako njogere ne moderator sebo RDC lindako njogere ne moderator eggwanga libadde ttebenkevu nga tulina omukulembeze bwe bumu awatali power transition sebo moderator tulonda bwe tumuzaako bwenzitidde ku mpewo nga bano nayagala okudifendinga be batebenkevu mu kaseera kano we tujjidde wano nze Sentamu Julius nabadde ku kitebe kya National Unity Platform nga tuli mu kuyamba abaana abaabo abaasibibwa mu byobufuzi abattibwa. Obutebenkevu buliwa nga saawa eno bwe tukusaba Kibalama ogamba mulina naye tusobola muleeta by physical bwe tukugamba nti abantu